Esinkulamusizaako nnyo mukwano gwange we bali kwekumira ku mayengo gano. Okola ky'amaanyi nnyo gwe yenna ali emitala w'amayanja. Minisita owa Foreign Policies mu ggwanga erya Rwanda avuddeyo n'atangaaza ku sanctions zino ezigenda mu maaso n'okukolebwa ku ggwanga erya Rwanda. Mu lipooti eva e Kenya eraga nti minisita ono wa Foreign Policies abimenyeemenye waati mu bufunze. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Baganda bange abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Minisita owa Internal Policy mu ggwanga erya Rwanda avuddeyo n'agamba amawanga g'e Bunaayira Foreign Forces nti okusakisoninga eggwanga erya Rwanda oditeekako envumbo. Kino tekirina ngeri ki kigenda kukkakkanyaamu conflicts zigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tewali ngeri ki kigenda kunafuyaamu ntalo zigenda mu maaso eri mu buvanjuba bwa DRC olw'ensonga nti singa sanctions zino zaali zisobola okuleeta emirembe okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, singa emirembe jajja dda, singa entalo ne conflicts zaggwa dda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kubanga enfunda nnyingi ze tubalabyeko nga musanctioninga muteekako abantu envumbo n'ebino tebirina kye bikola. Tulabye entalo okuva mu decades of decades, naye entalo zino eddembe terisobola kutebenkezebwa na nvumbo zigenda mu maaso na kuteekebwa ku ggwanga erya Rwanda. Bw'atyo bw'agambye. Bino nabyogedde lwa nsonga ng'asinziirira ku ggwanga erya America erya US okuvaayo okusanctioninga ba ministers ab'eggwanga erya Rwanda omwabadde James Kabarebe okumuteekako envumbo obutaddamu kulinnya mu ggwanga erya US ssaako n'okumukugira obutakola financial transaction zonna mu ggwanga erya US, ssaako ne properties zonna z'abadde ayina, buli kimu ky'abadde ayina kyafirizingiddwa olw'ensonga nti US egamba nti bano be bamu ku balina enkizo okubaakinga abayeekera ba M23 okusobola okulaba nga balemesa olutalo okuba nga terustopinga okugenda mu maaso olw'abayeekera bano aba M23. Jjukira US n'agambye si yokka yavuddeyo okugamba nti nno oba yesoose okuvaayo okugamba nti esanctioninze Rwanda. Eggwanga erya UK lyavaayo dda ne ligamba nti ligenda kuggyayo ku wisdowing obuyambi bwe libadde liteeka mu ggwanga erya Rwanda. Nagambye nti UK buli mwaka eteekamu akawumbi kamu mu obukadde 8 eza $8 mu ggwanga erya Rwanda, nga zino ssente zibayambako okwekulaakulanya, zibayambako okutumbula ebyenjigiriza, zibayambako okutumbula okulongoosa mu byobulamu. So zino ssente baba nga bazibaggyeko kitegeeza nti nno Rwanda egenda kubeera ng'edikirayininga. N'ebibuga ebirala okuva mu ggwanga erya UK okugeza nga Arsenal, PSG, omuli Bayern Monarch, byonna bibadde biteeka bifujirira ssente mu ggwanga lino erya Rwanda, naddala mu tourism. Nabo nawudde bagamba baagala kuggyayo buyambi buno. So tegaba mawulire malungi eri eggwanga erya Rwanda. Singa sanctions zino zigenda mu maaso kitegeeza eggwanga lirina engeri gye ligenda okuba nga lidikirayiningamu nga likkirira. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye newankubadde byonna biri awo, ye Paul Kagame avaayo n'agamba nti bino byonna bya bwereere olw'ensonga nti nno ffe batusibako matugambuzi tuli esango. Abajaasi oba abayeekera ba M23 tebamanyiddwako kayitire nti newankubadde bayinza okuba nga Banyarwanda nga bava mu ggwanga erya Rwanda,
naye tebava mu ggwanga lye ye Paul Kagame bw'atyo w'agamba.